Serwadde ebisere bwe nali nsoma nga pasa Serwadde yampa program mu Impact FM kuva Monday paka Friday kati nga nze nkeesa ngambera muri ne kupechi bonna aba Bujingo ne batuna bati kati nze kyemmanyi Pajasta Bujingo yatuni yange gwala eryajjanga ne lyambuka mu Alpha FM ne Martin oyo omuwala yali muwala mulungi tomulabe ko kubino yali ayambala bwati nga yagira ne Bujingo yava Serwadde wamma yalabanga ku macyange gwalalize Nerigwa bwiti mukafuwa Martin yena yali mutono nga Bujingo araba nanga mukama wali mumpa laba mukama wamuwa nasoka akoba kano ka Martin yene yegwesa ekintu nakinyweza gwe bagambye kyalabika katinga Teddy amaze kugenda agomuntu bagaga bali befuna dda laira bali befu agomuntu gagamba lye gwala ali yali labadda egwala lyajjanga ku Victory ku macha nga mu butuufu nga bali abakazi ba Victory abakambwe ngo basobola digoba naye lwakubanga lyali nga lijja kulaba mwana wa musumba kati nga lijja kulaba mwana wa musumba mwena temukola ki kati naye Martin yavana agamba yali girlfriend we ne FM abalaba mwalaba ebintu twalaba ebintu nga wagenda Martin nga yayambuke Martin yo yayigiriza abantu bayida radio bangi siyo ko mwala nengo yo wajembere ekyuka abasigadde mwenna abagwane begali ya mu studio embera yakyuka ngo yo mwana Makula nga wo mulaba eriso de Katonda ali mu akutunda bwati namanya nti kati akuyina oli mu chupa Makula kugambye kanisa wezi waloje bamutwala ne bagamba forward omusumba niko kutunda na church tobola noloza lwachi Bujingo afuma abantu Bujingo yazinyeneka yazinyeneka Bujingo tusolo kwano nga ali mu chupa laira ate kati lindo mukazi we bali muteyaka empeta olawe yatanze okola program ezivuma abantu nti stupid character yet ali okujja buli musumba yenne yafuna omukazi ow'okubiri ogenda kulaba jukira kati ababasumba nga Haji Pastor Bujingo ababeerako mu bunaku nga bana abawala babalabanga abalina okwagala abaana babagagga kati azifunya ali myaka 5 na byatakola myaka 2 nga munako mwavu ayino bikola era tewewunya n'ebirala kati kyali ku kyamukazi ojja kulira ebirala kaye sibula abatulaba njagala sibula abatulaba obategeze ndi mwaka guno ogenda UK no kati nze kambabulira ekintu kimwe n'abali e Bulaya abaninze from German Canada America you guys are coming ekisooka nayize nti bano bafunamu akatengo katulina bakubalabada paki nine balwa gye nalabyeko nga embassy kwetondera no Sembase government ya Bungereza era wakonja jiba wabana Uganda mu butuufu mutegera ba blogger abalimba n'abatalimba kyobola nze ngamba ndi political and social analyst siri mbali abasama waliwo akasa refunding and send ekitanga kati kankubuli ekintu kimu njabbiba wa byonna there is no any njagala omuntu aveeyo no teriyo embassy esobola kukuddiza sente za tekiriyo but nze nja kujjamba nyi minister olutabaalo otegere wisdom yani obani yagamba osirike because oganyo tunyonyola ekyagala kutwala oba olwana na state otegera nze okutegera nti ndi w'amaanyi mmaze kulaba mu kaseera kano wangenda Bulaya show kati luli nali kale ngamba naye nategeera nti wait a minute nze omusajja yantuuzanga ba security nangamba but wisdom you know these things no, who could allow you really to have that show really? Okay. Chichi wali ogenda okwogera. So, bonna abayogera ebyanjwanjwa bagenda swala. But njagala okukumya abawagizi bange yonna ti wisdom basa katira bayo mu Uganda nze gwe basoso kusasulira nga I'm coming to speak. Kati tukyangeza mu liigi z'abayisi mamijagulu. Oli edimino yali eri mbuna kubwe. Anze kati sirimba junior. Basa suyo kwogera but tenjaga mmanya. Manyi boyogera bwotyo olinga linagwo okolera yeah because bwangamba nno bakulebeseza ogenda UK lwa bintu bino nina gwe nkolera wali ye muntu wa bulijjo nedda kubabiri anti labayo kati buli muntu yenna alwanira omuntu wa wansi buli muntu yenna andi bagamba oliwa Katonda yagamba nti bambuuza nti bannabbi b'obulimba tuli balabira ku ki ku bikolwa byabwe omuntu yenna alwanira omuntu wa wansi omulabira ku bikolwa bye. Let me give you an example. Olaba abatembeeyi bagobe mu Kampala. Yes, it's a good thing nze ye mmanga sikkirirayo nakoma okukkirirayo ku musango gwa hamu naye kiri nti yenna eyabagobye timing was bad. Tosobola kuddira nga tuli mu kunoonya school fees abaana ku masomero ate siyandigambye mbawadde emyezi 3 nga Jennifer kye yali akoze
ate oba n'okola ekya Jennifer n'obaleka ku Sunday ne bakolera ku Namirembe Road kwa Jennifer yagamba ku Sunday bajja kukolera awo naye nalabye nga bamenya ebizimba bwe bazimbawo ku New Tax Park nga ku TV bitya kati oyo aba abikoze okikola nga you don't care about Uganda nekyova olaba tutandise okutegeera bakojja baabwe. Thank you. Njaga kubanga nsibula mukadde kano amanya gange bampita Brian wako Kalio boy. Nina ekibuuzo kali kinjaga okubuuza nga mmaliriza. Owagirani President Museveni ne Bobi Wine. Akalwa akawedde nabagamba. Nze nali nga mpagira President Museveni naye nga siri kidoli oba kidomola. Naye kati waliwo abantu mu Bayibuli abalaba ebiro seasons and times. Right now, Owagirani anti nkyenzijako mu biro fa abalabi b'ebiro n'ebiseera omukulembeze addako Jeno Katumba Wamala yamubagambe namuwulidde ayogera namugamba ajjemu okusosola osobola okusigala ekyo yabadde alimba lwakuba omuliro toyina sobola okukolera programu namba Katumba Wamala mutegere abantu ali mu gavumenti kye boogera asoosa kino okubuzaabuza bali bakolera naye kyabategeeza kyekiri yamugambye bw'onoolekerawo okusosola mu mawanga nja kuwagira kuba president Bobi asosola atya mawanga anti katabayo buuza Katumba Wamala babosi be bakolera atubuulireyo mu makage wali abaganda amekoba basoga bameka. Let me tell you as a westerner tell your tribe wesinga bantu basinga kusosola nga westerner bobo oyagala kutwale waffe olamuze porodi ogamenti kaliro bajja kaliro n'ebinti BBC Kalio so district si wano ebigambo bino byakaye tungamo nera kati Bobby labayo Bobby ng'akyali mububuka bwenno Katonda asobola okugoba omuntu mubukulembeze n'osigala ng'oli mukulembeze ng'egobadda nga wali kukima ajja kukima n'abaana bo mu Bayibuli Katonda yagoba Sawulo emyaka 15 Sawulo n'osigala nga kabaka Katonda amuga gundi nagoba Sawulo n'agaana we yamukima ne mutabani we Jonathan be bagaddafi Katonda right now abalaba seasons and times tulabe ekire kyadda kiri magere Bobby jowagira kugambye anti Katonda kasitaasalawo mwe bulungi mweraba